Yes, nkwaniriza akadde kano oli otya wasiibye otya eno bagita Fadi TV ogire nkugamba nti comment section eri awo wansi ntera obubaka buno mu comment section ntera obubaka wansi mu comment section ate osere ng'ogifollowinga Mukunja Tasera muna ebintu byanditabuka olw'ensonga kati ssaawa zino Halima n'amakulu yamulipotinze ku poliisi era munaye olwo bali mu kubanga bakola ki bateekateeka kubanga bamukaba Halima omusango gwa Lopi agamba nti Mukunja Tasera nti amuswaza ku mutimbagano era nti nno amwogerako kalebule amwogerako ebitali bituufu nti ali mu kumwonoona ali mu kwonoona reputation ye ali mu kudestroyinga reputation oba ekitiibwa Halima ye bw'atyo bwakola ki ye bw'atyo bw'agamba ati bannange poliisi mumunyambeko ko Mukunja kubanga ndaba asuse w'alina okoma Mukunja nakola ogulu yavudde n'agamba nti Halima bw'abanga teyandoga lwaki yasse okubyegaana agamba nti sisimulogangako lwaki anye ebisesinga omuntu ng'akola ekintu mbu gwasooka okwewozaako ne babeera nga tebanakyogerako kubanga ye Mukunja agamba mu vidiyo gye yasooka okukola nti yagambako oli Halima nti amusonyiwe nti amusonyiwe ku by'eddogo Mukunja yagamba nanyini kaze nti yakeeyogerera kibategeeza nti Halima yakola ki nti yamukwatamu kubanga Mukunja yagamba nti bane sayogerakokko nti wandoga wabula gwe wabitandiikiriza zimuviriza nga zinakola nagamba kola ki kumusonyiwa wabula sagamba nti wandoga lwaki ogamba nti nno essaawa zino obyegaana nti tewandoga nanyini kaze yakeeyogerera kubanga ye Mukunja yagambye nti ebisesinga eri omuntu eyeeroopa kati Halima wavudde obuzibu n'agamba Mukunja ogamba ki kyogamba nze ndi mulogo ndi mukyala mulogo kale ojja kumpulira Halima ayagala kubanga atwala Mukunja ku poliisi ne mu kkooti ayagala akangavvulwe naye nga benna biva kusindiza ssako obukadde buba bulimu namu emitwalo oba 60 oba bonna kitundu Mukunja bw'abanja Mukunja agamba nti bannaye Halima muwe ensimbi ze Halima buli omu yeegaana ensimbi ezo eza ssako ensimbi z'abayimbi bangi nnyo abataafuna nsimbi zaabwe zaali mu ssako ensimbi zonna baazezza waliwo ssako gye baali batandikawo naye yagwa yasaanawo mangu ekisooka n'obuvuyo bwali bungi mu ssako eyo obuvuyo bwali bungi nnyo nga bw'okiwulira yali teyinza kuwangaala emivuyo gyali ng'emivuyo mu ssako eyo emivuyo gyali mingi era Mukunja Tasera yagamba nti Halima n'amakula bw'oba oyagala nkwesonyiwe mpa obukadde bwange obuna Asoni bali luno yavudde n'abyegaana naye kwegamba buli omu abyegaana ate nga bamu ku abo bali kakiiko ebiseera ebyakassako abayimbi gye baaterekanga ensimbi zaabwe Mukunja agamba nti njagala nsimbi zange tekira kyenjagala yagamba tayagala oba amusonyiwa oba tamusonyiwa tayagala mmanya agamba nti bamuwe ensimbi ze kubanga yagamba nti Halima n'amakulu abamu ku bakola kinti abaazifutyanka Halima yagamba Mukunja tojja ku destroyinga reputation yange nga ntunudde ekkooti ejja kulamula ne poliisi ejja kulamula Halima agamba Mukunja nkukooye Mukunja naye tannazikiza agamba Mukunja yagamba nti okubivaako bino ng'aweereddwa ensimbi ze terumanyi kubanga ye Halima alaga nga Mukunja alimba amufuula omulimba yagamba nti nti ki yamuyise ssebo n'omulalu yamuyise n'omulalu ssebo Halima alaga nga nti nno Mukunja omulalu nti byayogera tebitegerekeka n'ensonga zizo munange zitambula akadde kano buli omu yeewerera munne bintu byakwewerera buli omu yeewerera munne obukadde abangi obukadde buna naye oba n'abufuna nze simanyi nagumanya kubanga ye Halima alaga nga tagenda kuvaamu wadde olw'ataano alaga nti tagenda mu wadde olwaffiite wadde naye nga ne Mukunja anemeddeko simanyi wajja bigenda kugwera ebyabano kubanga byo g'amazima
ndaba bakyalemedde okuba nga bakkaanya miliyoni 4 agamba nti yazitwalangayo bazisondanga mu ssako nga n'omanya ebintu bya ssako. Wano mu Uganda ebintu bingi ebigenze byonooneka mpola mpola ne ssako zayonooneka. Omuntu kizibu okwesiga ensimbi ne munno. Kizibu okwesiza ensimbi ne munno. Ebintu bigenda byonooneka ndowooza ensimbi muntu atuuse kuba nga yazeeterekera. Sibalimba. Sikulimba. Omuntu mutandikawo ka ssako ate abatandisewo ka ssako. Ate kasako ne kakakana nga tikakoze ekinga kasaanyewo mukoze bukozi loosi omuntu yandisuubire nti akasente kogenda katereka kabeereyo okagiyo mu bujjuvu bwako nga kawera okagiyo mu kivumbo kikambwe kino naye n'ensonga zeezo mongere okuba nga munfollowinga Bagita Fad TV gy'abalira akabagidaadi mbeebazi ne bagamba nti mwakola kyamaanyi okuba nga mwansubscribinga ne munyiga kade naye ng'ensonga zeezo mukunja bagala kubanga bamutwala mu kooti kw'ossa n'okusibwa alima n'amakulu atabuse mube bulungi mwera mbagala nnyo.